nze nno badde akulinze yadde okomyewo mwenda nze sooka njiremu nze ndi bubi nagadde nadde okukubira nze ndi bubi kankubuulire bakazi baagala nnyo ebigambo ebyo ebitono naye nga bizito ne bwoba okwana mukazi kufunye nga bwe natula eddoolini nasaasira wano namugamba ekyamazima ddoolini ndi nno mukwabuzi ka neddoolini omanyi kye bw'owulira nga omuli tonjagala tommalira budde kuba njagala muntu wakusetolinga naye kumbe oli mukwabuzi oyagala kuba moddoke njokedde ebigambo naye bizito onazitowa omuntu n'abanga yeetisse pipa era nze ekigambo ekyo nze nkikozesa nnyo naye kikwabudde abantu kinogodde abantu mbuulira ekituufu bw'oba toli wiringi kunsetolinga nange mbuulira ekituufu kubanga nze saagala byakiyaaye omukazi akola ki ne bw'oba n'omukazi mu mukwana abba nikojja n'omugamba ekyamazima nkakasa nti toliyagala muntu mulala kubanga nange buli kye nali nkoze nsaba onsonyiwe nkitadde Have you ever realized that there is a breast without nipple? But without a nipple. nze bwe ntuuka mu luumu manyi okutumya akatasi ka light naye omwana aba akaleese nga mmazi akonkona ati okuleeta bbiya nze nga mmazi kojja tolina maanyi ga kisajja ng'ate gwe agatunda nze ntunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja naye njagala mbagambe abanikojja nze okuva nga lumu January okutuuka nga lumu January omwaka guli oguddako 2027 omukazi gwembeera naye mu kikolwa nga ddala mwagala ali omu mukyala wange wawaka kubanga gwe mmanyi nti oyo simusasula kukola ekyo okitegeera kati njagala tusomese abantu abali ku live bakimanye nti omuntu gw'ogenda naye mu kikolwa ali kijoli amazzi gakunkumuse gakuweddemu ku muntu akuguza obuguzi muweeko katampeko k'amazzi siba amazzi tampeko emala ati abakazi bedda bwe twaguliranga abakazi kati omulembe gukyusi edda bwe twagulanga abakazi omukazi yagambanga nusu 10 naye nga buli kintu ogula kigule nga nti njagala akatabali ka 2 ng'olinga ali ku dduuka njagala akembalala ka 2 njagala amazzi ga 3 bw'abaako alina matonotono namugani kakati fya n'akabuzi ka 15 kati bwe mwagendanga mu luumu bwe mwatukanga mu luumu n'omugana ti oba njagala naye magombe twetale ya 2 kati bwe mwatukanga mu luumu ng'akuwa magombe twetale nga kambe ebyebiri biweddeyo ng'akuna myaka emala 3 biweddeyo ng'okukaka embalala mu maaso nti 15 kiweddeyo nga sayiro zo zonna azimalayo bwe wasigazaamu 4 kyonka naye omanyi nti nyongerayo ku mazzi ga 2 era okubaakubamu bwoti nga gaba kyako gakoze eki obwamalayo edda nga bwali bunyugu kamba buli bano abakazi obalaba banikojja balina control wa buli kintu mu sex kankuwa ekyokulabirako ekirala okimanyi ffe abasajja tetufeekinga bwagazi tetufeekinga kubanga bwe mba sirina bwagazi sisituka kati omukazi asobola okukulaga nga bwakwagala ennyo era nga bwanyumirwa kye mulimu naye nga takyagalangako yadde omulundi no naye nga mumaze essaawa 3 abakazi era kyova olaba nti owekitiibwa Nabbi Muhammad yafunako chance erengera mu jjana yasinga kulengerayo bakazi lwaki abakazi be bantu abatereka ebintu ku mutima paka we bagenda mu ttaka omukazi yatuula naye wano n'alya n'anywa ne munyumya n'agenda n'asula naawe nga takwagalanga omukazi yajja mu bufumbo n'akufumbira emyaka 3 nga yajjawuwo ng'alinda pasipooti yeefulume neegaana n'afuna olubuto mu butanwa n'aluzaala naye nga takwagalanga mwana owokubiri ati n'akaddiwa nga pasipooti ye yabulira awo wafumbidde nga takwagalanga kubanga bo tebamala kufuna bwagazi bwa kusituka kubanga omukazi tasobola kwagalira mwaka addi omukazi asalawo byonna n'abireka omukazi asalawo n'ava mu bwenzi omukazi asalawo n'agumira obwavu okitegeera naye omusajja tasobola kusalawo kugumira bwenzi omusajja tasobola kusalawo kugumira bwavu
nti omukazi mu mwaka gumu abakukyaye kuba bategedde essimu ye ebigirimu era mu maka bwetegereza amaka gonna ebisuubizo byonna bye tukuba abakazi be basooka okubisasula omukazi yeyamakula birya nakuzaalira abaana omusajja yeyama okwanjula okukyala embaga okumujja mbuzigo n'okuwerera abaana be fe abasajja bye tweyama tetubituukiriza mu maka abakazi be batuukiriza ebyabwe ate ne bagattako n'ekyokubajooga yakuzaalira akulabiridde ate n'okuja omanje kitegeeza amaniko jjo omuntu akumanya obwereere okufukaamirira kikulu nnyo kitegeeza kinene nnyo omuntu akumanya obwereere fe abamu tusalwako ku byoya omuntu nakwetegereza wenna lwoka n'akantu akali eno akalinga ettooka essalemu ako kakola otututwa konna n'akalaba bw'ati n'oluwungawunga asala bw'alukuba ati bwaja bwafu naye nakenca naga nti kulikayo okyagala kyegamba nti love kintu kinene kigazi byonna byogedde bulungi omuntu byalina okukola mu kisenge era anyumwe naye abikoze naani gwabikola amwagala abanikojja oba oli yamwagala abanikojja ebbanga lyoyendedde lyonna abakazi obayita kwetaasa nedda ojja kunnyononera amaka naye nga sinnawasa dolini nkumanyi ng'omuntu ayendedde ebbanga mbutoyenda njagala ombuulire bwe mba nimbye okimanyi weebaka n'abasajja 5 nga bonna omanyi ebigendererwa byabwe ne kyebaagala okimanyi n'ogaa ti kasa kyasasudde omwezi gw'ennyumba guli n'oguma n'amannyo n'ossa kungulu n'osikamu ne kumpe naye nga byonna ofeekinga kubanga bajja ewaffe abakazi bangi nnyo nga talina na feelings nagamba kojjanze omusajja mbeera naye mu kikolwa mbeera naye mu ki naye ze sifunangako kubanga nkubuulire kati olwaliro abafumbo bangi nnyo ebitundu 7 ku buli 100 nga bakazi baabwe tebamalangako era njagala okwebaza kojja Kabaaya nti mu bintu ebingi byakola ewuwe wali ebunamwaya kati yatagaseeko okumazisa abakyala sinakigatako ekyo togazawo bizinensi yaabwe oyo kayadde neighbor ekyokumenya bamuyisizaamu egaali simenyera wange made kosi yakulemyeko kubanga njagala okutegeeza nze jjo nakubya akasabbuuni ewange eka nga bannyimye kwagamba bulire ebimu ku bituleetera ebintu byeffe tufumirira akasabbuuni nga bakojja n'eddagala erijjanjaba abo baakakubako tulirina naye mulimu naawe wadde oli kojja embeera lwekuyitirirako mu kasabbuuni funa bufunyi kifaananyi bwe nti naye nga minisita ani ono sijja kwogera mannya oyo naggwa mu sekendi egi ku ddakiika bwe mmaliriza ne ng'oba nkoze byaki mukama kato kubanga akasabbuuni kano era nako topiki gye tulina okwogerako akasabbuuni ako si kabi tekandibadde kabi naye ate kabi obubi bwako nti gufuuka omuze ate ekintu buli lwekifuuka omuze otuuka ekiseera n'okikola ekisukkiridde spam counts ne zikendeera n'okulukuunya emisuwa n'otuuka ekiseera nga ne sensitivity y'olususu tekyekola ne size n'ogikendeeza naye ate ffe abakugu kati ndi myaka gyange 10 era maama w'abaana ne bw'aba yatambulamu ng'ali bweru mukyala wange amanyi okutambulamu mu byafukamira okwebaza mukama okuleeta ku nsi yeebaza akasabbuuni kubanga agamba bbaawe takola ki era mulimu ne lwankubira ku ssimu nanzijukiza nti mukwano leero okeerabidde ng'amanyi nti bw'atanzijukize essasi lijja kusigalamu nditwalewa litwale mu bwenzi kambabulira abasajja bayita mu biigi naye abasajja abali eyo tubagamba ekintu kimu bannange bakyala bammwe abo bakyalimu endasi bakyala bammwe abo bakyalimu ebirungo naye bakyala bammwe mususse okubeera nga mubalekeredde nnyo mirundi emeka gye weeweereza ku bitundu by'ekyama ne maama w'abaana n'akuweereza ne mutandika okwogera ku kiboozibozi kyammwe ekyo ekiboozi kyammwe ekyo ku 8-9 ogw'ekiro naye abakazi bangi nnyo bbaawo bw'agezaako kuleeta emboozi ng'eyo gw'omugamba kimuze tonneemoolerako emyaka gyange gikola ebyo bw'anaabigamba omwana oli ow'ebbali ajja kubikola nga tannaba na kumalayo mboozi abakazi ab'ewaka mususse okutubowa ate nga tubaagala nnyo kubanga twabalonda mu bangi ne tubateeka ewaka
nego bw'omala okutuuka ewaka n'ogamba nti anze ndi mukazi wa waka wa kitiibwa sikola ebyo omusajja ajja kuwa ekitiibwa nga mukyala we sekisa awooma amunoonya ebweru. Kati nze abakazi bentera okwendako abasinga bankubira essimu nti oli ludda wakabaaya nkulabeko. Naye mmaze n'omukazi emyaka 10 tankubirako ssimu kumbuuza wendi andabeko ng'ate akimanyi ssaawa oweeka. Omukazi n'obeera mu maka emyaka 2 tolikubirako bbaawo ku ssaawa emu nti oli wanzi gye nkulabekaawo. Nandirowoozezza nno omugaso gw'abamaidi ogusinga obukulu awaka gwandibadde nti akuuma awaka mugendeko out n'omwagalwawo. Tegwandibadde gwakwoza bintu nakulabye baana kufumba mmere. Nze omukozi ekimunoonyesa awaka nfuneko chance etambulako ne mukazi wange. Kubanga bwe mba sina mbere sina bwe nkola ki? Era omukazi namugamba nti emirimu gy'awaka gyonna sigala ng'ogikola. Ono omuntu tulina emergency. Bwe tuba twetaaza otambulamu tukole ki? Tambulemu. N'ensonga endala onkanda amanda nti gaweddewo. Gaasi mwami aweddemu. Olinkandako ddi okukwagala. Kukyala bangi banaba ni kojja. N'akanda fiizi. Akanza amanda. Buli lwajja okwogera biba bisibu. Landlord abaddeko wano. Naye olinkandako ddi okutambulako naawe at least mu mwezi emirundi ena. Olinkandako ddi olw'omukaaga nkubire simu ku ssaawa 4 tirero ngenda kubeera naawe tudda ffenna awaka. Oddemu oginkubire ne ku 8 ogiremu oginkubire ne ku 12 kugambe mukwano jangu osange wano. Era bw'otuukawo tugende mu life endala. Omanje emitwalo 8 mbadde wakuzikuwa leero naye tugenze out tozinyezeeko. So nkubiriza abakyala ebiseera by'omala nga tolaga mwami wo nti oyaayaana naawe olagibwa omukwano. Atuuka n'alowooza nti gwe teweetaaga kwagalwa. Alowooza nti gwe yakuteekaawo. Abakazi bano be tweddako kambabuulire bo batulaga nti baagala nnyo okwagalwa. Era bwakkuula 3 ogenda okulaba atazze ne bokisa mu loogi. Bwakkuula 5 enkeera atajja ne kagundi kano akanyiga masaaji. Bw'abanga wamusiibuza 5 ogusooka ajja ne bokisa nga 4 nangazigulidde. Oguddako yakutwala 25 ajja nakakola masaaji mu luumu. Okyegera bw'omala ennaku 2 nga tomukubira nga kanene leero mukwano tugendeko erubowa. Tugendeko kwa Kashia. Okyegera abakazi bano abakazi baba batwalako abasajja balina lifestyle enzibu ey'okucyakala. Naye mmwe gwe n'olowooza nti eka wafuuka mukozi gwe wakyefuula kyova olaba by'osaba ku mpaka bijja. Teriyo omukazi ayinza kwebaka nga ekisale za landlord ziyiseeko wiiki 2. Teri mukazi ayinza kwebaka nga amasannyalaze gagenze. N'oba ku interview na amasannyalaze ne gaggwako zanko missed call ana. Naye TV bagisazeeko. Ebizigo baba yabikusaba ku Manda ayinza okumala emyezi 3 okuddamu kinyega. Laba bwengu byenze bwengu byenze. Nga nafaayo ebizigo. N'omugambe emmere yo nga togitaba oba ogisaba. So nkubiriza abakazi abawaka. Abantu basala obuntu bwange tintyobodde abakazi abawaka. Era banyiiga. Naye nsaba mukyala yenna ali awaka ng'olina bbaawo. Tukugamba kukyusaamu. Omusajja wo mukake. Omusajja oteekeddwa okumujjukiza nti olina ebikusanyusa mu bulamu. Era naawe oteekeddwa okwagalwa ng'omuntu. Baako olunaku lw'ogamba nti leero sijja kufumba mwami. Omukazi ku nnaku enkulu olunaku lwa Christmas oba Eid oba Pasika oba ku birthday yo weetala ki mu kiyungu olaga ki? Kiki ogenda okufumba kyotafumbangako? Si kibi okunfumbirako naye kisukka. Nedda olunaku olukulu omwami mugambe tetuli baakufumba. Era yogera oyagala okulya essimu zajja ozirina. Saakinga ewantu ewalungi mulye munywe kyotasobola kufumba okiryeko. Kubanga bino byoli mu kufumba si biki. Si bipya. Si bipya. Ate enfumba yo ngimanyi nti omanyi okufumba. Omwami mulemereko. Nabagamba abakyala. Omukyala yenna ajjudde. Bamulabira mu mbeera nga musobezza agenda kwanukula atya. Obunafu bw'abakazi we buli nti singa essaawa 8 ziwera nga sinnadda waka ez'ekiro mmanyi omukazi agenda kunkola ki?
agenda kuyomba tusirike luli ne luli kigwewo luli naye abanikojja yamanyibwa ddeeka ku saa 8 ogw'ekiro tolina buzibu bagenda tutuuka mukazi we banyumya oluusi abanikojja saa 8 waba bweru omukazi aba yataddemu dda firimu kwanaakola ki kwanamulindira nabagamba omukazi ategeera gwe bayita ategeera oba omukazi gwe batasobola kutwalako musajja we buli woolaba ekintu kisobola okunyiza eri omusajja we olina osanyukira ennyo omusajja akomyewo saawa 9 mubuuze emmere ngibugumye amazzi onaabagookya gannyogoga nze nno badde akulinze yadde okomyewo 9 nze sooka njiremu nze ndi bubi nagadde nadde okukubira nze ndi bubi kankubuulire omulaze nti bino nothing tolina kyokoze kubanga alina byakulimbye bifuula amazima kibi nnyo omusajja byakulimbye bijja abulula mu maaso ge kubanga lwaki omusajja wamufumbirwa alina emyaka 35 nga talina mukazi egyo emize gy'omulabamu gye gyalemya bali gwe kigenda okufunza ku musajja oyo kugumira byalema ki buli woolaba emize gy'omusajja nga gikuyinze naawe ogenda kyekyamukumira mbuwulu ate nakano kojja era tuteeka nnyo sira ku bakyala ab'omu maka kubanga tudiscassinga love life wano mbeera y'omukwano gwe mukwano oguli serious Ronald Mayinja yayimba n'agamba naye kati olufudde oluyimba buli lwonyiiga byozza osegeera omukyala oyinza okumusobya n'okkiriza nti mbutuufu munnange musobezza ne mutuuka n'anyiiga nnyo era n'onyoonya engeri gy'onaggyawo obutakkaanyo n'okakasa nti mumumazeewo n'akugwa ne mu kifuba ne wayita emyezi 6 ne mufunamu obutakkaanya n'ayomba nga abikujjukiza naye nga yakulaga nti mwabyogerako omuliro ne gwaka ne gukola ki kati omusajja abo obimujjukiza okumala emyaka 2 atuuka n'agamba ye lwaki sifunayo omupya atalina kyammanyiiko okusinga bwe naabeera n'olugero olumalako emirembe nga lwafuuka kitundu kuffe olwaleero nnyinza okubaako bye ŋŋamba omukazi nga neewozaako ne mugamba munnange nno omuntu oyo gwe walaba nti ye sisita wange n'alufuula oluyimba ne bwe wayita omwaka era n'abyogera ssebo naye nkusanga n'olino nga nti sisitawo naye nga nze nakikugamba kakotingemu katono waliwo n'abantu mu maka balina omuze ogw'okunyiiga obutakoma omusajja omu yafuna obutakkaanya ne mukyala we bwalina butono nno omukazi n'agenda mu lusirika omusajja n'aluvaamu omusajja aluvaamu ku makya lwajjawo kiro omusajja ku makya ali aluvuddemu okitegeera baffe abasajja bwe tuba tunyinze tuzira ekyenkya tuzira kyayi omusajja ng'akikutte omukazi n'akiremeramu n'atuuka n'okugenda mu kisenge ky'abaana kati ate omusajja n'asigala nga awerekereza ebigambo tooma na kuwooma so kyeŋŋamba bano abantu bano abafumbo bwe mba mufunye ekibatabudde temukyongerako birala atirisimusirike temukyongerako birala kubanga ekyatutabudde leero oba wanze mbubi ku ssimu leero ngasseeko ekyobwenzi enkya ngasseeko nakutomera luli okyegeera mwongera fayiro y'okuki ekintu ekyatabudde mukomenga ku ekyo temwongerako kirala ate temulwa mu lusirika asooka okulaga nti nduvuddemu naawe luveemu immediately kati nze mabegakaawo ku social media kubaddeko abaagalana simanyi lwaki tetwaboogeddeko omwami bamuyita Phantom 256 omukyala ye Mumbejja Semanyaani babadde kuli omukazi n'agamba omusajja nti olina ensigo zikulinga ensujju oba ovakedo kyokka akantu katuddeko katono bwe kati naye nga mulina omwana naye ate omukyala ono alutaliyetinga nnyo obusungu bungi kubanga omusajja yajja omukyala wano e Kampala n'amutwala mu Amerika ekirooto ky'abasinga omukazi osomunyumyako nti awooma ne batuuka okweyabya ensi n'eraba ne mweyabya mulina omwana soze ngamba abafumu kikojja kyabadde agamba ne bw'oba ofunye obutakkaanya totuvumanga ebintu bisatu ekisooka tovumanga omusajja obumpi tovumanga omusajja obutaba na maanyi oba n'akantu akatono tovumiranga omusajja nnyina n'okusaagira mu baana nti omwana si wuwo kubanga olwaleero ebintu ebyo bingi nnyo bireetedde abafumbo bangi nnyo obuzibu nze olwaleero Dorin ne bwe mbeera nnyize ne mukazi wange waliwo bye simwogerako nga nina mikwano gyange abamu bwanyiiga tewali bantu kye batamanyi ku maka ge okuviira ddala ku nkovu eri ku mukazi we okutuukira ddala ku byemabega n'ebyebuziba so ffe tugamba bwe mba munyiize ng'abaagalana ebyokukola weebiri nze bwe nnyiiga n'omukazi ne mpulira nga nnyiizizza obusungu bunnuma nve eno mu mikwano gyange abo bakabaaya nga nina obusungu bungi n'enzirayo ewaka andaba akanfaamu
oluba okubandula olugi muwerawo ka quick Yo. Amangu ako. Kubanga akaboozi ke mwewaddeko nga muvudde mu kuyomba na kunyiigagana ate mwana tukawooma nnyo mu busungu obwo obungi nammwe abafumbo ne tubagamba waliwo abakyala nno kankabulire Dorin ng'amaze emyaka 40 mu bufumbo bwe twogera ku bakyala ab'omu maka abatotuukiriza buvunaanyizibwa tekitegeeza nti ababutuukiriza tebaliiyo nze mmaze emyaka gyonna mu bufumbo emyaka kati ndi myaka nga 10+. Naye nze ebiseera ebisinga bwe mba mpaakinga emmotoka nga tuzzeeyo ne maama w'abaana akasooka nkamuweera mu paakingi kaba kamangu tebakeyambulira tebakajjiramu ngoye ate tebaleekanya maloboozi ako kaba kamangu nowa paakingi agikumye kati emyaka nga 7 takimanyi tatukwatanga era waliwo yajja n'akatooki bw'ati n'amulisa n'empozinga okumala eddakiika 7 nga sirina kyenkola nga sinyeenya kekali ke watusomesa so abafumbo mukole ku bintu ebyekisiru nkomewo awaka nga nvudde mu lugendo oluwanvu nyingira bwenti sinateeka nsawo wansi amapeesa ogayuze onsindika eringwe mu sofa ngamba omukazi abadde kyawo wennyini nga watandise dda tumale tuge wali buli omu asse ekikkowe ogembadde nfa naye gwe mbadde nfa owuwo omwogera ova mu ttooyi omusajja ali wali ku kitanda nojja ng'oddukadduka ne weesoga ttooyi ya mu nnyumba n'otandika okunyiga kologeti nga bw'oyuza obukutiya n'okomawo n'ossa ekikkowe badde bubi omukazi balina n'olugezigezi lwa sitayire emu nalwo balukomye abakyala abafumbo omusajja bwakogendaga nti maama muzeeyi mpaka buzi tolemera mu magombe twetale ebintu ebimu mu bikola olwa bbaawo naye omuntu mutuzirisiza sitayire emu emyaka 5 nabagamba obusungu bwonna bubaawo bwabaddewo emisana obw'omu ddiiro temubuza mu kisenge kamba buulire wakati oyombye ne mukazi omweyogeredde ebisongovu mutaddewo olusirika era muteekeddwa okusonyiwagana oba mwagala temwagala oba muli baawamu mukwano gwe era y'oyo gw'otabuse naye y'oyo so amaka mulekeraawo kutandika okukaaba ebizimu mu ssaawa y'okwegatta no abakazi balina obuzimu nobeera naye mu ddiiro n'asirika alina ekimuluma mutudde abaana be asirise n'akuyitako bw'ati n'akola akagamba nojjayo omulamulo ogusiteeke mu ddya ntinza n'onkola bwoti wadde omanyi sikwase otegeera n'abakyala abakulu wadde omanyi sikwase abakyala bano abakulu kano ke kasembayo bannange kyala bakulidde emyaka 45 mulekeraawo kaaba ennyukuta ya o etumala amaanyi ffe ng'abavubuka nyukuta ya oyerwako gamanyi bayensi nyukuta ewulikka bubi kyala boma emyaka 45 okudda waggulu bw'omuteekamu omuggo ate kintu ekyo kibi teweekanga kubanga tomanya nyinza okuba ninamu ka puresha oba sukaali nonkanga mutaka naagwa nzize mbagamba ebbanga lyonna era nze nawamu natandikirawo kubagamba nti gireke nga nyingira kuba nina ebizibu byange ojja kunkanga tutuukiriza obuvunaanyizibwa nga tumaliriza sinnalanga ddagala gwe yazaala mu mukazi omwana nange sinnalanga naye kanjogere kano ng'akasembayo gwe yenna omusajja ali eyo tuli mu biseera byakuzza abaana ku masomero ne bw'oba oyawukana n'omuntu tosuula buvunaanyizibwa bwo abakyala mwe muviiriddeko abaami okuluusa okusuula obuvunaanyizibwa wadde nga waliyo abo abatabulina naye abakyala mugenda ne mutuvuma ne mutuyisa bubi ne mutuyisaamu amaaso omusajja n'akukyawa n'omukyaya n'omwana naye essaawa eno omusajja ali eyo nkugamba toyina kyekwaso kyonna kikugaana kutuukiriza buvunaanyizibwa bwo nga taata era gwe omusajja ali eyo nga tosasula fees tolabirira mwana njagala okuyitira wano ku live life okutegeeza nti baakubika dda omwana buli lunaku bamujjukiza buli lwabuuza ku kitaawe taata aliwa nti yafa kati oba gwe wafa puresha oba accident oba kisimanyi nammwe abakyala ne tubagamba obufumbo eba vita teri muntu ayingira mu bufumbo n'asangamu birungi byereere nze namukwano gwange omuwala yali annyumiza shock eyasookera ddala mu bufumbo bwe nga yakabutuukamu n'aŋŋamba yajja n'afumbirwa omusajja bw'afumbirwa omusajja n'amugjayo ewaabwe n'amuleeta ku kyalo kwawangaalira agenda okutuuka ku kyalo kwawangaalira banne b'omusajja ne bajja omukonkona ku makya ne bamugamba mukyala kafuupi mugambe essaawa yagenda kukola mukazi n'agamba erinnya lye bayita omwami wange ku kyalo nga mbadde sirimanyi limmazeemu amaanyi lekeraawo okuzungira omusajja gy'akolera
ova wano ogenda omusajja avuga taxi balina amannya ge beeyita omusajja ojja kutuuka eyo bakulabe baga Kafumisi mukyala wuuno wano ago mannya ga mirimu baako wookoma osobole okuba nga otwaza mu maaso obufumbo bwo Abani Kojja maliriza nga nva waggulu sigenda kudda bw'atalina yadde ettondo lya kabina nga bw'oba ogenda obuzaabuza obanga ajja olinga gwe bayisa bbaawo layini oba kyuma layini emabega jangu nkuwa akabina omukazi owa kabina alina risiki z'akola mu bulamu ekisookera ddala taweeka mwana mutabani wa Museveni walabye bye yawandiise ku Twitter yagaye mbuno abakazi abali nyashiresi mu baboole abalina nyashiresi bw'oweeka omwana aba ku risiki egwa ne bebi aba ku bunkenke bw'aba atudde mu bbanga mwabalina ebbeere ng'oli kakabukasa omusajja oddiyonka naye nga tayagala mugenda mu kikola omusajja n'aggamba akaleega kaleke jangu Abani Kojja akuwa ettutu bw'obaloze engoyo abanga alina enjovu mu kifu waliwo abakyala abamu ekintu ekinyiiza n'abeera ng'akutamye bw'ati ebbeere ne lisookayooko katono bwe liti mu kaleega ate ye nga tamanyi omusajja buli lwamutunulako limutama nammwe abawoza si bwentyo bwentera okuba ng'ogenze mu kikolwa nammwe abalina otandika kuwoza leero nga ninamu ku birowoozo naye ng'okimanyi amaanyi olina matono jangu Abani Kojja akuwa eddagala mwabalina buwaya nga butono nnyo bwe kati kalinga ka mwana muto ate nga ku budde nga tosituse tokyajinze kabeera kabi nnyo jangu ofune eddagala so Abani Kojja akugamba ali ku ssimu eri 0753 44 04 68 nange era nga nfundikira wazze n'ebirala mwebale kuwagira Love Life mwebale kulaba Dolini Nasaasira nze Dolini Nasaasira kwesiva namwe mukimanyi kwesiva naye oyogedde ku ky'abaana omusajja oba wazaala abaana ebbali obusungu obwaliwo ne maama w'abaana obwo si nsonga maama w'abaana bajja fumbirwe walala ne wana batafumbiddwa alina omulimu gw'asobola okukolera naye yeeyimirizaawo naye future y'abaana bo eri mu mikono gyo njagala nkujjukize okugaana okulabirira abaana bo tekigenda kubagaana kukula kituufu bakula abaana obutabalabirira bajja funa ababayamba nga bato naye ate gwe ogenda okubeetaagira togenda kuba naakuyamba kuba oliba okoze eki oliba onafuye so biba byaliwo abasajja mulina omuzemu abasajja bamufuna mpola temwagala kuweerayo yadde 10 ne mwekwasa embeera kyokka nga naawe oli onywa otwale mu yumeeya ofuna ezima walagi nkyangamba ne bw'oba osobola okutetekanya emitwalo 7 omwezi ziwa omukazi amanye nti emirimu gikyakutte naye okola ki naye omuntu asula e Kampala gy'otalina lusuku na nnimiro gw'oŋŋamba otya nti obula n'emitwalo 10 gy'owa omukazi mu myezi 2 gw'obeerawo otya so abasajja baako kyowaayo kyowa omukazi Abani Kojja ne wabanga omwana ali mu ssomero lya kakadde nga taata osobola emitwalo 7 nga zowaayo okusinzira embeera mw'oli omukazi aguma n'agamba omusajja ono talina bubeezi ssente naye ajja kukola ki naye osanga omusajja olubuto lumuli mu mannyo omwana asomye emyaka 3 tawangayo yadde fees yasemba gula bitabo ate ne yabigula yasooka kwegatta na maama wani wa mukyala so mbasaba mweterezi akadagala kano ka quick size kapya ka quick size kano kayambako omwami okukyusa size yo nebeera nga nnungi nga teswaza n'owona okwegatta amatumbi buddi n'owona loogi okuli ettaala nina omwami omukwano gwange namutereza size yateekawo etteeka ku luumu emu we yali azinira wokka amazina gano we yali azinira wokka nga yagamba omwana bwe mba nzija ettaala eyo ekyankalane ng'ettaala bagikyankalanya kati we batukanga ku reception ng'omwana wange atusegazaawo luumu emu naye simanyi oba enakukolera nti kiki nanti eno teyina ttaala tofaayo tuwe kakati kakati munnange akalamula ayina akalamula mwe kati ate akateeka mu ddya bwaguuga saakaasi bwaguuga ne munne namutereeza n'addawo bulungi omwami atakyalina maanyi ga kisajja njagala nkutegeeze kereza sukaadi ezitava mu nnyumba kati wabengawo gudumala bw'ofuna akadde ng'oli wakola ba TV teekako jiika emu ku mazzi agookya nywako nga bulaba omupiira obeera alaati okuma amaka ago kubanga abakazi abeekaka mbabuulire tebakyayenda bakula abakazi bakula mangu kyova olaba ye ntagala 2 ng'omuzzukulu amuyita mwami abakazi bakaddiwa nnyo abawaka naaba nga takyasobola kuzunga nga ggwe bw'ozunga osanga omusajja wa myaka 5 mu 5 ali mu sawuna saa 8 gwa kiro ali mu bbala ku tasikalaiti cupa ku cupa ali ku nnyimba azina amaanyi n'agajja naye omukazi ow'emyaka 5 tosamusanga bweru abawaka mu baana be abamu bazzukulu so omukazi w'omunywere nga kagudu mala
naye asanyukeko amatumbi budde amale kubuza obwo obusembayo obwo bulinga ezzigo busanyusa nnyo omuntu akuliridde mu ki mu myaka banembaagaliza era ka good mala akukajja kuyamba abasajja omusajja yenna nga bbanga lyomaze n'omukazi takusindika kako eri mu ngeri yanzende kubanga ffe tuyina kati doli ninkubulira fe abasajja yannumanga era negattanga nendi mu vest era njagala okuva n'olwaleero programu eno oyige ng'ogitemamu ebitundu bwe tukola essaawa 3 okole paati paati B kuba emboozi tubana nyingi so tugamba abasajja abali omukazi bw'aba takusindikangako eri mu ngeri yanzendeka ng'otabuse manya ntolina kye wali okoze kojja kabaaya yakuleetedde kagudumala omukazi yenna omusajja yenna nze ŋŋamba omusajja yenna woolabira nti olina amaanyi ekisooka oteekeddwa okukankanya omukazi nga muli mu kikolwa omusajja yenna nga tokankanyanga ku mukazi mu kikolwa n'atandika okukankana bw'ati ku vibratinga tolina kye wali okoze ekyokubiri omusajja yenna nga toleeteranga ku mukazi kwagula njala mu ngeri eri raafu mu mugongo ng'akaboozi kamutabuseeko gwe naawe tewali okoze gudumala wuuno omusajja yenna ng'ebbanga lyonna lyoberedde n'omukazi tamalangako abo nabo mwe bali mu bufumbo nga bamaze emyaka 3 ku 4 naawe tugamba nti tolina kye wali okoze n'akanaasemberayo ddala omusajja yenna nga tokyusanga ku mukazi ntunula bano baddoli ne boolaba abanyirira ab'akafeesa akalungi atuuka ekiseera n'abanga akagege n'atandika otunulanga agabana ebikaawa ngawulira afa obulumi ate mungu yawunda omuggo guwanula omukazi eyeegolodde ati ne gumusula ku ttaka naawe mubere bulungi kale ate ne tubagamba nti bannange waliwo n'ebintu byolaba bwoti n'olabira ddala omuntu nga yeeyisa nkola nkadde waliwo abawala enkola enkadde nga tuboogedde ebbanga ddene omwana ow'obuwala ozaalidde omusajja kibebi musajja wa ssente awangalira kiwaatule n'oweeka omwana ku mugongo ng'olinga aweesa ebbaaga ng'osibye ebitutwa 2 ebyaleesu wano mu kifuba kati omukazi ekikula ekyo naye atama omusajja omuwala omusajja agambye nti sente ziize miliyoni y'essente decorating eddiiro lyaffe n'ogenda oliteekako ebitambaala bino bye baluka n'olukato n'oluwaji n'ogenda obisaasaanya entebe zonna tokoma okwo n'ogenda oleeta ebipande eby'abayindi oba abawalabu abali mu laavu ebyo ebipande birabika obulungi n'obimunya eddiiro lye lyonna n'akomawo n'atunula bw'ati ng'olowooza anyumiddwa kumba keneka waliwo ebintu ebiteekeddwa okudibizibwa ku guno omulembe oguliko buli musajja yenna ayagala obukyala atambula n'omulembe abamugaya ne musiba enviiri oli kakazi katono olinga nakani kana akasokola mmanyo kyeki toothpick n'ogenda n'osiba akatutwa k'enviiri ng'olinga omuti gw'eppaapaali empewo bwejja ogamba abaliwo mu nkwateko enviiri zinsuula ndi omuviiri mungi bwe guti oyogedde ku nkola enkadde omukazi n'omumiitinga mu loogi tosiibye naye ava ku mulimu n'olemera ku buliri n'omugjamu engoye okitegeera n'asimairinga obubi eyo nkola nkadde si nkola nkadde eyo ng'awunya bubi omukazi n'ajja mu loogi nga talina ate n'alaba mbu ate okweyambula anaabe alinga aswadde nti banaamugamba apapye ng'ate muli mu loogi nkutegedde kati no yefudde agamba nti okugjamu engoye anaabe kimuswaza kinamuswaza eri omusajja omusajja n'agamba nti omukazi ayanguye munnange n'alemera ku buliri agenda okusabukula oluwombo naye kambuuze kabaaya kino kankibabuuze mwembi omukazi ddala ddala ayinza atya okuva gy'avudde n'ajja bayigatte n'omusajja n'atanaabako abasajja bagala phantom teyayogedde okesi phantom omukazi oyo weba yaani yagala mino phantom yamugamba gwe amadumanti ebyo byali byakwejeregerera naawe nze ondaba nsobola okugenda naawe ng'afa nenkuyisaamu embooka awo neziba 10 nezi nensammula kyensammudde naye kinkosera okuddira omukazi yalina kontrolo ya sexy tukyali ku nkola nkadde omukazi yenna bw'ogendanga n'omusajja mu loogi ng'owezezza essaawa nga tonnanaaba owulira omusajja bw'aleeta emikono mu bitundu by'ekyama jjo sooka ogikwatire mu bbanga
Kanyumirako. Indako ninesonyi. Wemole mwao kati wemole twabe leta mkono wemole. Ako koze kakati. Kwachi. Ono bwajje nnyo. Gendo nabi. Gendo nabi. Bateba mukalukalu. Okay. Bamukaluko osobola okubeera muloogi ng'omusajja akututte muloogi n'oyogera ebigambo nga oli mumalirivu bane simanyi kyonsanzeeko tewewaana nti onkwabudde nange nakwagadde bwagazi kukyegera yogera ebigambo ng'oli mumalirivu naye bakututte muloogi otandise kulaba loogi si nnungi bw'owaagiwaana obulungi nze bwe ŋŋenda n'omusajja nga tetwekebezangako tesikola bwe nti nze kondomu nazikoowa ofulumya ebigambo ebiraga nti gw'oli mwenzirukulwe ate ono gw'oli naye teyakuguzi yakwana buki bukwanyi lwaki mukozesa ebigambo ebiraga nti mwenda nayogera ku slippers safaanagana okyegera munange nze nno omuntu bw'akozesa kondomu sinyumirwa olina kitegeeza leeta teekamu nti omuntu bw'akozesa kondomu sinyumirwa nange tekinsanyusa ekyo ng'omukazi akiŋŋamba kakati kitegeeza oyenda nnyo nabagamba omukazi bwetuuka mu loogi sirikako omusajja akutuuza ku reception laalira akwateko ku mukono mwambuke togenda bugenzi kapaalo kati ogenda mu kapaalo muloogi enkola nkadde ate era tugamba n'abaami naffe ng'abasajja nti fuukako ezezengere oba eggeege ebitiibwa by'osimanyi oli MP profesa musumba looya bibeere ebweru omusajja omukulu beera n'omukazi mubeere awo namuli mirembe gyammwe weeyise nga bebi omukazi akusonseka ebbeere mu kamwa leeta ebbeere kale katugende mu maaso omukazi akusonseka ebbeere mu kamwa sooka olikombeko ng'alooza ku munnyo bw'omaliriza otandike okwekoza baako ky'oyigira kubanze kankubulire nze omwana owange ew'ewaka Rahimu ka myaka 6 ke kanjigiriza bye neekoza ng'anine maama waako mu mukwano buli bye kaakolanga wali nga nootinga nga nfuna ekitabo nga mpandiika omusajja omutuufu ateekeddwa kukola ebyo bebi byakola ng'ali ne mukyala we mami beere musajja mukulu alina n'abakozi bakulira ku mulimu ate nkubuulira kojja nze bwe mbeera nga tuli babiri ng'ani ne mukyala wange nkola ebintu naye yennyini n'atuuka n'atendewaliro n'aseka njagala bbeere ava mu ebyo era ebiseera ebisinga alabwako nga ngamba kale nno sirika liiryo olwo ne ndibatika akuba balolo nakikola nga nerabidde okuzzaawo katenira oluggi oyo neiba yanyamba kati yasenguka buli lwandabako ng'aseka era namuwa emitwalo egi ne muga nkwegayiridde byewalayo byonna bisirikire bwe tutyo bwe tweyisa ne mukyala wange ewaka nkola nkadde nnyo obutateeka bukodyo ng'obwo mu mukwano n'enkola enkaddira gye twagala edizibizibwe abasajja okusirika mu kaboozi eyo nkola nkadde oyogedde ekintu kikyamu nnyo abasajja muyiga okukaaba naye nga mukaaba kikungu nkakasa nti oba oyagala nze omu nze ekyamazima nkwesize nakizuula omusajja alanga asoma ebbaluwa ya mulongo babiri nze kulya nze yenkaaba yange naye bonna benkaabira ogenda okulanga naye gye yakatambaala yeesangula ira munnange nze nkaaba kikungu nkwesize naye tonjiwanga nga bw'omagamaganga kanda ezikira naye tonjiwanga kakati omukazi bw'omukonamu obuggo nga buna kituufu onjagala oba tuli mulwali okyogera abakazi baagala nnyo ebigambo ebyo ebitono naye nga bizito ne bwoba okwana mukazi kufunye nga bwe natuna Dolini nasaasira wano namugamba ekyamazima Dolini ndi muno mukwabuzi ka ne Dolini omanyi ki bw'owulira nga omuli tonjagala tommalira budde kuba njagala muntu wakusetolinga naye kumbe oli mukwabuzi oyagala kukuba modduke njokedde ebigambo mukaaga naye bizito onazito w'omuntu n'abanga yeetisse pipa era nze ekigambo ekyo nze nkikozesa nnyo naye kikwabudde abantu kinogodde abantu mbuulira ekituufu bw'oba toli wiringi kunkyuse tolinga nange mbuulira ekituufu kubanga nze saagala byakiyaaye omukazi akola ki ne bw'oba n'omukazi mu mukwana abba ni kkojja
n'omugamba ekyamazima akakasa toli yagala muntu mulala kubanga nange buli kye nali nkoze nsaba onsonyiwe nkitadde omukazi kimuleetera obwagazi kubanga ffe tetwetaaga kugamba nti oyo wonzita ffe twagala bigambo biwasuubi monkwatanga n'omukazi omulala ne bw'olintema mukono ndi kusonyiwa eno bw'otwala buno bw'omusibulabangako ate bw'oba omaze nogamba nti I wish weteeka mu bigere byange n'owulira kyempulira nga neebase naawe mu butuufu waliwo akabugumu kensanga munda eyo unfortunately yo favor mukama yagiwa basajja tosobola gwe kuwulira buwoomi bwempulira nga ndi nawe kuba toli musajja n'obigamba munno ng'omuwaanawaana naye muli mu kikolwa eky'omukwano nze naliko n'omukazi mu kikolwa eky'omukwano nga sinnawasa tuba twetwala essimu ye neevuga nanga mukwano ngumiikirizaamu n'agiteeka ku kutu gwe mbwa gwe otunula bbiri ng'akakyanga bbi pusi yakulimba olubuto n'ogula nappi amatu gakulinga obegabega bagomesi n'amala n'agissawo nanga mukwano mpozi twakomye ku kinsonyiwa anti abo bantawaanya nnyo ebigambo by'oyogera ng'oline munno yes abakazi mugenda ne mbeera mu kikolwa eky'omukwano tonnaba nakwegatta na musajja awo wennyini n'omukuba akaama kubanga weekengera nti bwe munaamala okwegattagana naye talina kyajja kukuwa n'omugamba mukwano nno munaye bwe tunaava warenti naye andi bubi era tonneerabira temunneegatta omusajja omugambye nti mukwano nkwegayiridde nno munaye nkojjokeza era ogenda noonya nkaaga ya dduuka renti w'edduuka era ojja kunnyamba omusajja tannakwebakako mugenda kuba mukikola naye ng'alowooza ky'omugambye so olulimi n'ebigambo by'okozesa bikola kinene nnyo okusitula obwagazi bw'omwagalwawo oba obukkakkanyi n'enkola y'okulekako amasimu ku ssaawa y'okwegatta dda mu gikomi muzijengako flight mode lwaki olekako essimu nga muyingidde ekisaawe oli mu kwegatta essimu evuga by the way egenda badistracting era bw'ogitulako bw'otinga obeera distracted n'akalala k'ensembo gamba abaami era kenjagala mu dibye abaami temukaaba bizibu nga temunneegatta bibuza abakazi obwagazi olagirawo nti olina kwogenda mumuwa omukazi tumiitinze tolini wano oyogedde ensonga abakazi manyi bayita nnyo mu bizibu bambi abasinga nga tebali direct nga talina nagamba kati laba nze presa gye nnina era ndi odyono bwe muwa sente akuba kati ow'ennyumba yandi obubi gwe neraliikiridde manyi kati okulonda kuno okoleka okulonda kuno eri wiiki gye bajjako kati olaba ndi mu kulwana singa nfuna ensambu eno ey'edduuka yo kale njagiteekanya gwe ngenda ogijjako kati awaka wa 35 ate akasajja kabanja naye nze ndi mukazi sirina kitaggwa owulira agamba ggwe okitegeera ate kati naawe n'oleeta nange nombaddemu n'ebizibu amazzi bwonna ne budduka ne budda mu nabaana so omukazi akaabidde n'omwana nno naawe gw'okyakaabya akajanja gwe eriryo lya nsanvu era nga lyakamwaga nze nnina enkola bwe ntuula naawe n'okaaba ekizibu kyaga noganja kugenda kulwana nfunye emitwalo aga 3 10 neesoogera nnaku za mwezi nekisigala nga kimulumya omutwe nampa nennyumirwa nemugaa kati nga 4 anti leero 2 nga 4 ngenda gakuwa 3 toyogera nnaku za mwezi kuba naye tasobola kikubuuza nti ogenda zimpa kati ntasobola kuba omugambye nze bw'oŋŋamba bizibu bya miliyoni 5 ngenda kufunya miliyoni ezi naye oba tomanyi wezijja kuva naye omuzizzaamu essuubi n'amaanyi ompa bulungi nempita mu moment nina ne bennimbulwa ne muganga bwe nfaanana emitwalo 7 nzijjawa naye ng'akuwadde nga mpadde ntunyumirwa kubanga naye kimuyambye so essaawa y'okwegatta ebanga yambaga yakweraga lyanyi toyina kulaga bunafu oteekeddwa kusimayiringa ku mpaka oteekeddwa kuseka ku mpaka oteekeddwa okulaga abantu essanyu kuba oli ku mbaga kati mwewale nnyo enkola y'okwenakuwaza mu ssaawa y'okwegatta nayo nkola nkadde kyovola tubagamba era enkola empya tukyalina eddakiika mmeka kuba ffe tusobola okwogera ne bukya enkola empya ffe tugamba nnyo era abaagala nakojja ekyo kyayogedde n'agamba nti oluusi buli lwokaaba ennyo ebizibu munno oba omumalamu amaanyi naye ate era bannange abatanywamu erw'eddiini si bakaka naye omukazi anyweddemu awooma ng'atadde mu bugenesi bw'obu oba n'ateekamu kyonna konna oba n'ateekamu kati kankubulirwa n'olw'ebika by'omwenge abantu tebannaba kuzuula kiraabu afusa era waliwo abakyala abamu ng'ayagala akuwaaga emugga naye kino nkigambira wano nze sikwana mukazi anywa nayiro era bw'oginsaba ngibagireeta bitamu buyisi obeere bulungi nayiro akuweebula alaga nti onyweredde ebbanga
have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.